Omulimu gw'okuzimba ekizimbe eky'obuwumbi omwenda gutongozeddwa akuuma entebe ya Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, Right Reverend Ntagali, ng'alimu n'abakulembeze okuva mu ddwaliro lino, ssaako n'abakulembeze okuva mu gavumenti ya wakati wamu n'obwakabaka bwa Buganda. And may the blessing of God Almighty, the Father, Son and Holy Spirit be upon this building and until it is finished now and forever. Bw'abadde atongoza omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino, akuuma entebe ya Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, kitaffe mu Katonda Ntagali, ategeeza ng'ekkanisa bw'essa ekitiibwa mu nsonga y'okutumbula ebyobulamu bya bannayuganda, n'akubiriza bannayuganda okwettanira eddwaliro lino. Mmengo Hospital belongs to Church of Uganda. And as you know, this is not a business. It is a service-giving institution to Ugandans and all those who come through the gates of Mmengo Hospital. Ssaabalabirizi asabye abakulira eddwaliro lino okukolaganira wamu ne Ssaabalabirizi omujja Dr. Stephen Kazimba Mugalu okulaba nga batumbula obujjanjabi mu ddwaliro lino. The new Archbishop is coming with vigor and commitment because this hospital helps us as church to preach the gospel. Ekizimbe kino kya myaliriro 3 nga kigenda kubeerako we bajjanjabira ab'obubenje, ettendekero ly'abasawo n'ebirala, era ng'okusinziira ku akulira eddwaliro lino Dr. Rose Mutumba kigenda kuwemmenta ensimbi eziwerako. Tugenda kukizimba mu feezi 2. Feezi esooka tulowooza nti nno tujja kwetaaga 4 billion Uganda shillings. Feezi eddako ey'okubiri ey'okumaliriza ejja kutwala 5 billion Uganda shillings. Ate n'ekirala tujja kwetaaga okuteekamu ebyuma ebikozesebwa, tujja kwetaaga okweyongera okusomesa, okufuna abasawo be tusomesezza mu kweyongera okujjanjaba ku mutindo ogwa waggulu. The ministry will continue to provide the support through KCCA, PSC, NGO conditional grant to the hospitals, both for PSC and medicines, and also will continue seconding doctors to the hospital. Eddwaliro lino lisangibwa mu ggombolola y'e Rubaga, era mmeeya w'eggombolola eno Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebugwawo yeebazizza ekkanisa ya Uganda olw'enteekateeka eno. Bwe tunaabanga eddwaliro lino liwedde, abantu bajja kubanga basanyuka nnyo mu kitundu kyange, ate si wano wokka naye Uganda yonna. N'olwekyo ffe ng'abakulembeze, nze ng'omukulembeze essanyu lijula okunzita era ngamba nti oba liggwa ddi tuliggulawo ddi. The contractor, we expect you to do a very high quality job, mindful of the cost, the quality and time of delivery of this work. This can be a seller for you or a killer for you. Pausiano Mukibi, BBS Agresigika.